erinnya eryo Yosefu nalyagala nnyo. When I reached P7 bagamba you must have a Christian name. Wana nali musomero ly'Abakristaayo ne baleeta Yosefu, story ya Yosefu. Bwe yalaba tebadda kyekekyekeche n'atumayo Yosefu sekalotera wuyo kyekekyekeche leero tunamutta katumusule mu luzzi kyekekyekeche ensolo embi ye yamulya. Kitaabwe Yosefu yalootanga ebirooto the way he predicted things n'abivuunulira abamukyawa baganda be. Kitaabwe bwe yalaba tebadda kyekekyekeche n'atumayo Yosefu sekalotera wuyo kyekekyekeche leero tunamutta. Olwo baganda be bayimba nti yeeroosaloosa ebirooto ati tebadda baluddeyo ku ttale tujja kumutta. N'atumayo Yosefu kozi bano Yosefu bakola bamulinze kumutta ne bagamba nti atumusuule mu luzzi ne bagamba nti akatumuguze Abamisiri. Yafuuka wa mutawaana nnyo. Kumba agenda e Misiri mutawaana. That's why ate ba Yosefu nabatya nnyo. Ba Yosefu bakambwe. Kiki? Erinnya lya Yosefu. Aya. Yosefu Kibwetere. Yosefu Stalin. Yosefu n'ennyini asaaga. Yakuza Yesu. Sasaaga. Ne bamugamba nti olubuto lwani lwa Katonda. Ne bagamba nti oyo omukyala alina olubuto lwa Museveni ne waayisoddoka buddusi. Naye kuba Yosefu was a powerful man. Yakkiriza. Ate what is vague? Why did you say the Virgin Mary? Kuba Yosefu yali musajja mugwagwa ng'agenda aswaza mukazi we nasanze embeerera nasanze waliwo leediyo ebyo ebimu mbiwakanya. Yosefu yali mwavu. Omulangira ava mu nnyumba ya Dawudi baali bagenda kubabala mbu yazaalibwa Betelehemu mu kisibo ky'ente. Waliwo Seratoni? Tewaliwo. Ekyo ekisibo abaagendanga e Makka tebasulanga mu bisibo bya ndogoyi. Basulanga mu bisibo bya ndogoyi. Until the situation improved. Nti Yosefu yali mubazzi. Fe tuba tumanyi nti yali mubazzi. Yali designer. Ekigambo bakiyita Necton. Necton kigambo kya Luyuda baakikyusa mu Luyonaani. Yali designer nga nze abandesigning kati bano batunzi babyalaani abandesigning obayita batunzi babyala fashion designers nagati kino kyekijja okunyumira. Yosefu bw'osoma history Yosefu kitaawe yafa muto nga muto n'akuza bannyina n'abazimbira n'ennyumba. Yakiikanga mu lukiiko lwa yeekaalu we yasanga Zakaliya nga Bikira Mariya ali wa muganda we. Omwavu yaligenze mu lukiiko lwa yeekaalu. Was a rich man. Joseph was a rich man, but very stubborn. Natuli amannya gonna nenga naye lino erya Yosefu lino lirimu emikisa. That's why you don't know nti bano abatuuma amannya fe mu Baganda tulinamu erinnya eribbule naye bwe olaba paapa abo erinnya lye Lizinga alikyusa Yosefu Lizinga ne bamuwa eddala eri abapaapa abasooka. N'atula mu lisiti y'abapaapa ani yafuna challenges ng'ezange the second the what ne beetuuma amannya ago agaabo. Muwendo w'okubiri Muteesa ow'okubiri otunula mu layini nti Kennedy gundi abantu abalaba ku Kennedy balowooza nti Clinton azaalibwa ne Kennedy oba mwana we bafaanagana era Clinton yagenda ku malaalo ga Kennedy eddakiika 10 ng'ali yekka ali ku malaalo ga Kennedy. Naye mu mala gatuuma. That's why nze Abanyankole mbaagala nnyo. Akateesumpwa tekaŋŋangika akahinda enkonkona muti akayihula enkuba yeraddu. Amannya gaabwe g'amaanyi agammwe mwagejjako basajja ssubi nkali ndi muzzukulu wa nkali. Ate abazungu bwe bajja wano tunuulira abasinga obungi bakadinali be Emmanuel Lugambwa, Emmanuel Kyombansuubuga, Emmanuel Wamala, Emmanuel Otunga. Lwaki ba Emmanuel? Yanti kinkubuulira nabo babigoberera. Tibwe bajja ne batunuulira eddiini yaffe ne bamala
era wamala linnya lyabasamizi era Kiwanuka yewe Nnyondo era Ddungu naye yali w'amaanyi. Owabayizi studied their names. That's why for me abaana bange mbatuumya amannya ge mutategeera. Ninayo Mirundi Lebengula. Lebengula yali kabaka wegende Abatebere eri Bwakabaka w'Abatebere Lebengula kati ngoyakola atya w'Abatebere e Zimbabwe. Omusajja omutaputa n'amulimba n'akola endagaano n'amulimba n'amugamba nti ettaka linga ettaka balituutta Abazungu. Lebengula bagenda bamubuulira omumisa n'amubuulira nti oyo omutaputa akubbi n'amuyita bataddemu ataate n'amuggyako ensingo. Lebengula omumisa n'amuwandiikira ebbaluwa ewa Queen Victoria nti omutaputa ye omutaputa kuli ye namusaze dda ye yawedde dda naye Abazungu bakozeseza omutaputa naye ye namugjeewo dda takyalina kyayogera. Queen Victoria n'amuddamu nti mukwano gwange Lebengula ng'olabye ennaku Abazungu abali mu Afirika bonna obayita bange, mulimu Abaportigo, mulimu Abangereza, mulimu Abafalansa, mulimu Abajamani. Lebengula ne bagimusomera yayoola Abazungu bonna mu Butebere n'abajjako Mukama wammwe abeegaanye nemubbulamu omwana very fair. Lebengula is a fair man. Ye taliko ebyo natowuwe n'amuggyako n'ayoola Abazungu nti ebbaluwa mugiraba nze ngiwandiise oli Queen kyabamanyi agambye nze mbamanyi muli baawo. Queen yali aniguuka oba Abafalansa be bakubbye oba Abajamani be bakubbye oba Abapoli bonna n'abajjawo bonna n'abasalako emitwe ettaka lye ne limuddira n'alangirira olusalo ku Bazungu. Buli ayingiramu battamutti Muzungu yalimu eyawonawo yali adduse yali Butebere kakati ninayo omulala Salva Kiir ate musajja muwanvu era nga Salva Kiir. Museveni ng'akyasiitana n'embabazi. Salva Kiir omusajja omukadde bamakya n'amufulumya State House n'amugamba nti ojja gifuluma yamukwatira mu State House mwenyini makyayita mu ddirisa eno yaffe yawano ey'Entebbe nkugambye makya musajja gondi musajja Salva Kiir mukadde ku makya yali amuwambira mu State House muzasooka okuvugira eŋŋumi makya yafuluma makya yali agaya Salva Kiir alina PhD muki ate makya ayinamu baminisita kubanga makya Dr. Mulamba makya ayina omukazi wane Uganda ko omukulu nti nze kati kanjireeti musajja omukulu nga Museveni akyakukuta n'embabazi. Salva Kiir yeza avugira mulimu ne mubbulamu omwana Salva Kiir ate amumanyi ate Salva Kiir amanyi oyo omwana nti omubbulamu eŋŋumi ye tagirinda eringa ya mirungu nteke nyiribwe okusulamu nalinyodde mwenda ne Museveni waali Salva Kiir ye mu office mwenyini wali omuyoyo mwenda Museveni ayimirira are you mad are you drunk nze abaana bange mbabuddemu amanyi ag'Abakambwe ekitegeeza Museveni akumanyi kasobera basajja Bakambwe. Mirundi kitegeeza omusajja emirundi kigambo kya Luganda kyennyanja bwetabuka tuva bunjaku Kiggundu gwe muggundu gw'ennyanja salya olusozi lwadduka obubi wenebuwama omuggundu ekiggugundi ekisamba byebyo wano buwama wano genda ebunjaku kakati emirundi ennyanja bwetabuka ng'ennyanja etabuse babaga kino ekiseera kya kaza mirundi kyabagumu ennyanja etabuse byabikyuka gemagulu gyegino kusena mazzi gajja mu lyato gyemirundi bavumu ninkuyola wintu nizo betebe nenkutirawo kakati mu abaana bamu simanyi batuma bajones simanyi batuma baani naye kakati omusajja otafiira amazoko ga nti akahinda naye notafiire tasaaga anti kenkubuulira baba yakutte bulungi ate akahonda eyakuba otafiire ke kasolo akali ebyuma anti ke kali ebyuma kali akahinda ate oba kali ebyuma abanyankole njagala nnyo amanya gaabwe si kamuhanda simanyi kobutale njagala kana amakambwe nibosoma abajulizi tuuza abali awo amanya gaabwe gonna gali aloganti
ebyo byoyagala ebyo akusula mu ntebe nukunyuka ebweru. Naye kakati abaana olinayo bameka bakufaanana embazulu eramu abonoonefu bano abakulanga abazungu abakulanga abazungu webali waliwo abali polisi bo bakulya mu masomero malungi bo tebalina tabu. Andize buli mwana wange muteekamu bw'aba mu kibaya nga bamunyiga ekyogero muteekamu oteekamu ennumba gundi ey'ennumba supu w'ennumba ne bamunyiga nabo. Nze omwana wange omulenzi ayinza okufukamira afukamira ki era nali ngenda namunyigira nnyo okufukamira omukazi nga amuwa empeta. Omulenzi afukamira omukazi yalina okufukamira bamuwa empeta si musajja ebyo byabazungu. Tonfukamiza omwana wange sijja ekirala nekikuba ku ttaka ati yazefu omutegedde. Kati bano abaana bano ekibabonyabonya abantu bawano omusajja Ibulayimu Nganda omulaba Ibulayimu Nganda erinnya liri eryo Ibulayimu Nganda alinga Ibulayimu ne mu Bayibuli mwali anti naye mu Bayibuli mwogerako katono. Ibulayimu jjajja wabaki wabakkiriza mu Busiraamu ye Idi Aduha mwe bakijja okusala ebisolo. Swaitan yagenda ew'omukazi n'amugamba nti naye omanyi uyugulaba Ibulayimu atutte mwana w'omusaddaaka. Swaitan yasookera egamba mukazi nti ono agenza omusaddaaka. Swaitan eziri mu gavumenti ate Museveni takwata ku Swaitan ne Katonda teyakwata ku Swaitan ate gaggwe. Kakati omukazi bw'agaana nti oba kale Ibulayimu atutte mwana nejje wa Ibulayimu negwe otegeera gwe okakasa otya nti eddoboozi lyowulidde bwa Katonda ekikutwaza omwana wo. Ibulayimu n'agoba Swaitan emaze okukema omukazi Swaitan negenda ewaani ew'omwana kitaawo akutwalawa akutwala ku saddaaka. This is why abasiraamu ekyo bakibala nti if Ibulayimu had slaughtered omwana we it would be mandatory to every Muslim okusala ki omwana yakkiriza n'agamba kitaawe kale nvuunike olabika ontunudde mu maaso ntidde. Naye nga Ibulayimu mugumu n'amugamba nti kankuvuunike naye ng'asala ekiso kisala n'amugamba kati nkutesitinza oweddeyo laba ekisaka bwe kyaka omuliro naye ekisaka ne kitasiiriira eyo Christianity. Jamu engatto zo mbigere ebyo kubanga ekifo kyolimu yensi entukuvu kyolaba bajjamu engatto. Christianity tejjamu afe tuyingira na byonna bano bo bajjamu engatto jamu bigere ebyo ekisaka nekikwata omuliro naye ekisaka nga tekisiiriira n'amulaga endiga. Kakati testing mulimu n'omusajja omulala naye abamusaddaaka singa abasiraamu abaana babo tebabamazeewo kyali badde mandatory. That's why they are happy Idi Aduha yakusala bisolo n'ogabira banno. This man was tested mwekibakola obubi Museveni takwata ku Swaitan azagala okufa obufu. Swaitan yejja nekola ki nekukema nekiseka bwe bamukola kiseka yali wuwe ng'agenda kukola mugondi mu vice president's office. Abasajja ne bajja omanyi Museveni bwe yali kiseka bwe yali agenda South Africa n'abuma yanja Museveni yakutumira n'atuma ekintu musoke don't go, you are not part, I'm going to carry out changes, you are not part of my changes. Kiseka n'agamba kintu musoke gandi tell him ye yava ku mulamwa sinzi yalekereze kyekyagobya kiseka yalemerawo nga Museveni amaze omugamba you are no longer part of my program. Kuba mu political science batugamba we are like a passenger plane, we don't carry excess baggage. Ennyonyi eyinza okufuna obuzibu. Yes, if you are not going to be part of my future plan there is no reason why I should keep you. Kyenagamba bitandi taata wange omusajja agenda kugoba akugambye ye ayagala kisanja gwe tokyagala ne Katenga yamugenzi ate ku bagoba asobola okuyisawo ekisanja kye. Singa ngamba mukazi wange tingenda bweru kusoma nga bwe nakugamba nti Abamerika baali bankimbi naye nasanga mbwa mu State House nasanga mbwa. Is a challenge to God neŋŋaana okugenda. But if I tell my wife
I'm going for further studies. Naga nti tojja kunsangawo. Then I made a padlock. Nyoteka ekufuru. Bizandi namugamba nti mu political science we are like traveling in a passenger plane. Kiseka yagaana. Era genda omusoke. Kiseka yagaana okola kyogenda South Africa over. Yagenda. Kintu musoke n'agamba Museveni nti nze bwentuuka kwengeeyo level tonhumiliating nga nensi bambi bwe yamugamba. Era Museveni bwe yali alitayalinga ekintu musoke yagamba, this man told me at this age he was going to India in a ship, at this age he graduated, at this age he joined the politics, at this age he wants to retire. Museveni ahumiliating ekintu omusoke ahumiliating amulemeddeko atavaawo kati nensi bambi naye bwate bwe yamuwummuza mpola. Bambi yamugamba nti omalanga kumbulyako ng'ogenda kungoba. Era nsi bambi yanegotiatinga deal nti nina kansa naye kamunterangawo kagundi kange emulago akananzijanjaba kansa. I not have money to go to South Africa olwavaawo ne bakajjawo. Sibambi teyali obuuka. Naye mumulowooza nti ekyogeza abantu obuuka kibaki. Failure to implement your agreement. Bagano kamutera. Kazi bwe bamugamba nti agenda kusoma. Yakoma mu mido. Sente ne bazimulyako. Banange. Bwe bakola. Kivula nali mazuba studying kivula bamba kubye ne mbajjawo. Nze nsosoba ku bobba wangula. Kwa ne studying nga bakola ebintu ebi. Kati gwe bwe yali akutwala temane gushitinga naye. Manya Kiseka. Yagenda. South Africa nabo mayanja. Niwankubadde yali amugamye. Tebabagobera. Nkijjukira bulungi. Yes. Ate okugobera ebweru is very embarrassing. The hosts had to change their hotels. Ne babatwala mu hoteli Gokulu. Okuva mu Seetu ne babatwala mu Kisenyi. Nabo mayanja. Batuuka nabo mayanja ku gundi. Entebe ku airport. Ngali wamatoka balindiridde. Teweruweri abalindiridde. Nga balina kupangisa buno obwa airport. Ngali wabalaba. When power goes through the window or ventilator, privileges go through the door in Africa. Inde Museveni lwaki yabakola bwati. Akugambe togenda uganyi. I'm going to make a changes. You are not part of my changes. Habula kameiringa Kiseka. Kagati Kiseka. Tiyasa. Abaserikale abakuuma Kiseka. Okujjako be yali agenze nabo. Kati bawulira nti Kazibwe ye vice president. Batema kunoonya Kazibwe. Wali. Gobakuuma. Osanga bamaze dde okuwambawo. Ewa Kiseka babbawo emmere. Omanyi Kiseka ensi yali temwagala. Museveni yali mu Kiseka temumanyi. Yali arrogant nnyo oba. Nedda. Anti Kiseka yava mu bwafu yatundanga Bambala. Bambala jeki. Bambala bwe bwennyanja nga bujja Gindi. Buno amakaya bujjanga Tanzania. Obugundi bu Bambala. Kiseka became a doctor by a motion in parliament. Ba Dr. Lumubani. Dr. Omutendeke tayiti ebisomo. Kati Kiseka teyayingirako mutemanyi bantu perceptions abantu. Kiseka yagenda e Rubaga omulundi ogwo mu church. Nga Museveni amutumyeyo kalinali afudde. Kiseka yali mukatuli kyoba yali mukristani yali Museveni sidde bamutwala e Masaka mu ddwaliro nga Abaganda tebanategeera pressure baleeta omulwadde mu ddwaliro wa pressure n'afa ne bagamba nti amukubye Kiseka bamuyisa mu ddirisa Abakatuliki bayise Kiseka mu ddirisa e Masaka kumbe pressure yemusse ate Kiseka ozane fortunate Kiseka bagamba mu Buganda nti Abakatuliki bave ekyabwe balage Masaka bakoliyo ki n'Abakristaayo bave Masaka balagebwa batambuza bigere nga Kiseka ali ku mugongo nga Kiseka bamuweese nga bamuweese originally yali it was decided in Buganda at one time nti Protestant kyovolaba omuprotestant w'ekyabwe si omuprotestant w'e Masaka n'omukatuliki w'e Masaka si yowaawano banjawola paapa yatunuulira ti bw'otunulira Lwanga nga yasobola okusobola eruweero mu Bakristaayo n'azimbayo diocese ne Ssemwogere n'abeerayo oyo w'amaanyi era ojja kwesanga nga awe wava Lugazi yagaana Abakristaayo b'ekyabwe nti otaddeyo Lugazi diocese
etambula katusooke tuwumulemu. So you don't know, I'm helping you to know this type of history. Nti fwe batugamba mu public relations nga bwe nakugamba